to contact about this conversion, contact +256 705 961148 Dennis Nsubuga Kalumba. Ngoyagala kumanya ebisinga ojja contacting wa Dennis Kalumba. Jakubira Toronto Airport Marriott Hotel ngena kuzomwezi Toronto Airport Marriott Hotel enaku zomwezi nga August nga lumu mpaka nga asatu omwezi ogw'omunana mwaka 2025 bakutegeeza nti Canada / US delegates ne bayita ba international delegates ne vendors ne bakugamba okumanya ebisingawo ojja kukubira abakulembeze abatambulira mu kowe eri national platform ngera abategezeza omukulu Ssabakunzi wa Nopu mu North Africa Mr. Ntambi Remy mwena abayita okubeerawo mu bungi okwaniza omukulembeze saako n'okubeerawo mu conversion eyo okusonda ensimbi ez'okuzoganya Yoseri Nyande tubahabulwa mu ngeri esoboka. Alright, bwemala akalanga akokubiri anyongera okutegeeza abooluganda bakola emikwano mwena ne bakomredi bannange nti olumbe lwa muzeeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga lwa kusuwamu inakuza mwezi 15 mwezi ogw'omunana ate nkera nga 16 sekebeko omusika mu makage Nakirebe. Kale ntegeeza mwe n'abantu be Nakirebe Mawokota, abantu b'Ekyengera n'abantu b'okumukaaga ku Lukadde era olw'Ekyengera saka abantu b'Ebusega, abantu b'omu Kinaawa ewa Kolokolo, abantu b'omu Ndeeba ku Butaala saako mu kibuga akati mbalamusizaako mbategezeza akalanga ako nti olumbe lugenda kubeerayo lusigazzaako ennaku mpawe kaaga ate okubeerayo. Kale atategeera nti mukwano gwammwe yabavaako omutaka mbategeeza nti olumbe lugenda kubeera mu makage Nakirebe ennaku z'omwezi nga 15 kwe kusula mu 16 okusaako omusika mu makage Nakirebe. Obulango bwaweddewo ngenda kuyisaawo akaloozo ka leero then tugende ku kigula tusumule video. Ngenda kuyisaawo akaloozo ka leero then tusimbule video. Akaloozo kali njagala mukasale mukakulu nnyo. Akaloozo kali njagala mukasale mukakulu nnyo. Njagala mukasale mukakulu nnyo mukawulirize. Lwaki kakulu nnyo? Kagenda kwata kugwe ali mu struggle atali mu struggle ng'oli mu Uganda ng'okyalise bijjanjala empiso. Kagenda kukwatako. Era ojja kunsiima ng'omaze okukawuliriza. Era njagala okawulirize bulungi nnyo. Ngenda kajja mu lugero oba mu lufumu lugamba nti akeezimbira tekaba kato. Akeezimbira tekaba kato. Ate teri wala nga tekuliyo mumanyi. Teri wala nga tekuliyo mumanyi. Owantu bogamba nti wala nga teriyo gwomanyi. Womanyi ng'omuntu omumanyi ali gindi era osobola okugendayo. Wetugenda otambulirawo. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Mu video gye nakoze ku lunaku lwokusatu. Vakuno gye nakoze olunaku lwajjo eyabadde ya security alert. Waliwo video gye nakola olwokusatu. Ne mbagamba nti buli muntu njagala okugula amatuugo mu ngeri gy'owulirizamu information gye nkuwa. Naye naawe okole okunoonyereza weetegereze engeri gye nkuwamu information eno. Nakutegeeza ne nkugamba nti abantu bonna abakuba omudomo n'okuvuma n'okuvoola Abaganda nti bankwe. Ne mbagamba nti singa si Buganda, Uganda teriyandibaddewo. Era ne nkugamba nti bw'oddira ekitundu Buganda, Obuganda n'obujja ku maapu ya Uganda, Uganda tesobola kubeerawo. Nakigambye without Buganda, without Baganda, Uganda can't exist anywhere. Nekugamba politically, socially, economically, Uganda can't exist without Baganda, without Buganda. Nenchikugamba. Era nekugamba nti Buganda ye business district ya Uganda. We wali kisawe ky'ennyonyi, we wali parliament, we wali buli kimu ekisangibwa mu Uganda. That means nti eyo ye ntabiro ya buli munna Uganda yenna saako n'abagwira obalina okusinziira. Wattu nazze kuno Abaganda twakoleranga ku mataka amanene okuva mu eko okudda waggulu. Ennaku zino olw'okuba nti Buganda ye Uganda, Buganda ye Uganda, Buganda etandise okuggwaawo mu ngeri abantu gye mutannalaba. Lwaki eggwaawo? Amateeka gali mu Uganda magufu nnyo n'obukulembeze obuliko obukyamu okuleka buli muntu yenna yavudde okujja okwetaayiza mu ggwanga n'okufuna obwannannyini ku kintu ky'andaba talina kukola. Kati njala kujjukiza muganda wange nti ky'osimba onanya ky'olyako ettooke. Lwaki? Atannayita nakumanya kikigenda mu maaso mu Uganda nkusekeredde. Watutteko obudde n'obuuza ku ntunda n'engula y'ettaka mu Buganda wonna weetandikira ne yeesaliza.
mubaddenga uli muganti ettaka mu Buganda lyanja layisi njagenda ngule futi 15 milioni 5 milioni 3 muganda ngenjala kugamba olota zukuka wosobola okufuna milioni 5 ku 3 futi 15 osobola jifuna mu kilometers nkaago ba kilometers 5 nga ya chapa essawa zino bwonoonye ettaka lya eka mu Buganda litandikira milioni 20 okudde ewala nenga milioni 20 ngolo okozessaako otandise okubuliza mu kilometers 34 ofuna eka ya milioni meka milioni 20 kwa 3 ey'ekyapa kitegeeza mu myaka 5 gibujja kwetaka mu Buganda yonna nga tukyasobola kufuna eka y'ettaka ku milioni 3 nga zigenza milioni akudda waggulu kati Muganda ngensaba okutegeeza bwoba okyalina chance egula ettaka oba egula ploti y'ettaka oba ogula ettaka kozesa obudde buno ng'embeera tennasajjuka obudde bugenda tuuka nga mu Buganda tokyasobola muggula mu ploti oba ggula mu ttaka lwaki kubanga buli muntu yenna gyava mu Uganda n'abagwira beetanira Buganda abantu beyongera mu Buganda obungi n'ettaka ly'omu Buganda teryeyongerako kubanga Buganda doesn't expand Buganda teryeyongerako ettaka eririwo abantu liboocupayinga on a daily basis so terikyuka size kweriri kweyo nenga ate abantu beyongera bungi mu Buganda kitegeeza nti abantu gye bakoma okweyongera obungi ettaka gye likoma okkendeera mu Buganda kati gwalina amatu n'omutwe njagala okozesa omutwe ng'obudde bukyali ojja akasente buziizi ove mu kwemagaza nga kamoje etudde ku malaalo g'omugenzi yobeera nti omuntu oyo mu ttaka taliimu nga weegirisa ng'ekigotta entula nga toyagala kwezimba obudde bugenda tuuka nga kizibu nnyo okuzimba ennyumba oba okugula ettaka mu Buganda naye nkulabula amateeka galira udandikirya mawandiike nti omuntu ataweza futi 15 tofuna kyapa nandi kukusabye nnyo fuba okulaba ng'ekitundu ky'ettaka ky'ogula kiweza eka ofune ekyapa futi ezo zemugula futi 2.3 futi 4.5 oba 5.5 teziri mateeka era tosobola kufuna kyapa kubanga mulandizi tekiriyo kati ngenda kusaba wonna wosobola okugula ettaka mu Buganda genda oligule osavinge future y'abazzukulu bona abaana bagobudde bukyali abazi botakikola ogenda kifuwa ng'okizza munda ng'emyaka gikukaddiyeeko nkunyonnyodde bulungi akalowoozo kaleero okuggyako nga gwe omutwe gwo guli mu buugi oba nga gwolooleza kungulu nga tosobola kuanalizinga nsonga zino ekyo nkigambye kobere mwana wa buwala kobere mwana wa bulenzi akajja obunaku keemanya ate akeezimbira tekaba kato ate teri wala nga tekuliyo mumanyi abantu abamu bakolera kilometers 2-3 gye bakolera mu Europe wonna kati gwe mu Buganda Buganda tosobola givugako ssaawa ziwera 2 ng'okyali mu Buganda kiki ekigaana okugula ettaka mu Buganda oba essaawa 3 ki ekigaana okugenda okugula ettaka ewala eri gyekyalira rayisi ekyo nkigambye nti ettaka lya Buganda abaliyingiramu n'abaligula bangi nnyo ettaka lyo teyeeyongerako time egenda tuuka ng'alina sere esobola okugula ettaka nga tokyasobola digula ng'ate otandise kutawaanya bantu oba n'akuziika oba wonoozimba nga tokyasobola abaana bagenda kubuuza naye taata ekitubeeza mu mizigo nga ebikopo n'essigiri nga biriwo tusula wali okola ki emyaka gye gy'obuvubuka abaana bano ogenda bannyonnyola ki nkubuuza gwe mwannyinaze nkubuuza gwe muganda wange abaana bo bali kubuuza naye taata mu myaka gyo wali okola ki obutagula ttaka obutazimba nnyumba nnene naye ng'ate ssente wali ovuna sansi n'ofunako ssente ezo n'ozizannyisa nga gwolooza nti ebintu bikyaliwo biri genda okola okunoonyereza nkuwadde time onoonyereze ojja kumbulira kekabadde akaloozo kaayo tugenze ku kigula lweki ekigwaro gikyalero njala kiwuleza bannayuganda mwenna gye muli ekigwaro gikyalero njala kiwuleza bannayuganda mwenna gye muli nga saawuddeemu ddiini ki gwanga ki ng'oli munnayuganda ekigwaro gijala kikuweereza olwaleero ku mbeera ey'akafaanali ng'ejja ly'obukadde genda mu maaso mu Uganda ng'emugiraba abasinga obungi amaaso mugataddeko envumbo temwagala kutegeera nsonga nga bwe ziri wabula ekigulalo gikyalo kiyinza okunyizaamu naye sirina buzibu kasita onyiiga naye oluvannyuma n'otegeera nja kuba musanyufu nnyo era nja kuba mwesimbu nnyo okuwuliza ebigambo bino tuli mu mbeera nga ffe amu tetusobola kuddaka ne bwe tufiirwa ne bwe tukola ki kubanga twesaddaaka olwaki
wengendo okusinzira okugamba nti ekigulalo gikyaliro ngenda kijja mu lufumo olugamba nti Lwoya lwa Munyindo wattu olwekuula wekka. Lwoya lwa Munyindo olwekuula wekka. Teri muntu asobola kukuula Lwoya lwa Munyindo wattu gwogezaako n'olwekuula okujja ng'ogeze mu saaluni gye bakolera emirimu emiyitivu egisooka kujja okusala enviiri basobola okukuula ki Olwoya lwa Munyindo n'ebisigadde byonna gw'obyekolera. Lwaki mbawadde olugero olwo mu kigulalo gikanko nnyonnyole. Olwoya lwa Munyindo olwekuula wekka lutuukirira ddala ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda. Lwaki? Gwe kyali wange muganda wange senga nkojja wange ali eyo. Okukyusa obuyinza kikakatako nga Munnayuganda oba okuggyako gavumenti kikakatako nga Munnayuganda si luwalo lwa muntu omu. Nkiddamu okukyusa gavumenti oba okuggyako gavumenti oba obuyinza kikakatako nga Munnayuganda. Gwe anyigirizibwa, nkiddamu gwe anyigirizibwa. Atanyigirizibwa sikunenya kubanga gwe okimanyi nti gavumenti eriko nnungi, naye anyigirizibwa kikakatako kuba nti oweenyigira mu lutalo lw'okuggyako gavumenti oba okukyusa gavumenti. Lwaki? Nga bwe nkugamba nti Olwoya lwa Munyindo olwekuula wekka tewali agenda dde kukuula. Oli Munnayuganda awa omusolo, asasula buli kimu, era atulugunyizibwa, awambibwa n'attibwa. N'ebikolobero bigenda mu maaso mu Uganda bikakatako. Bwe biba tebikutteko ggwe bikwata ku booluganda lwo. Kati njala kugamba bw'osangangayo embuzi, nze abantu abamu bayita mbuzi, ng'akubuuza nti abanoopo nga gavumenti munagijjako, ye Kyagulanyi nga tannaggyako Museveni, njala kugamba ekigambo kimu. Teri muntu ssekinnoomu asobola kuggyako gavumenti nga talina bantu bamuyambyeko kwetaba mu lutalo lwa kuggyako gavumenti. Era omuntu okujja okukulembera struggle oba ekibiina kyo by'obufuzi ne kyambala gavumenti ogijjako, ye aba afuuse muliso oba tawaaza ebalaga ekitangala gye mulaga. Era buli muntu kimukakatako okubeera emuliso y'okuggyako gavumenti ng'okulembera abantu. So si ye nti asobola okugijjako. Bw'obanga owakana njagala ombuulire mu nsi yonna eyajjako gavumenti ng'ali omuntu omu bwa Namunigina, ng'oggyeko firimu zimulaba mu bibanda, ng'oggyeko buno busopu mulaba ku Bukedde TV, simanyi NTV ne Natasha Broadcasting Service. Zino firimu za Muswazinika najja nawamba ekyalo Kiramba, Bruce Lee n'akuba ekyalo Kiramba, Ismail Doni ye n'akuba ekyalo Kiramba. Ezo firimu za muzimulaba ezo ku Netflix. Ng'oggyeko ezo firimu zimulaba, teri muntu ng'omu yali aggyeko gavumenti. Taliyo. Kikwetaagisa abantu okugoberera oba okubakulembera okuggyako gavumenti. Kati buli muntu yenna addamu okubuuza mbu Kyagulanyi nga tannaggyako Museveni mugambe gwe watuufu ogwawa. Tulina abantu babiri nkikudda mu kigulalo gikyaleero. Eri abantu abanyigirizibwa abaagala okuggyako gavumenti n'abatanyigirizibwa. Kati omuntu yenna atayagala gavumenti eveeko oyo abatanyigirizibwa, era toba na budde bunnyonnyola muntu oyo. Nkiddamu toba na budde bunnyonnyola muntu oyo kubanga ye gavumenti akyajagala tanyigirizibwa. Kati gwanyigirizibwa gw'olina okujja okweta mu lutalo luno okujjakaani okujjako nakyemalira. So omuntu taddeyo n'akugamba mbusimenyi muganyo tetusobola kujjako gavumenti gwe nga totwegasseko kubanga obuvunaanyizibwa bubwo bw'abantu bonna Bannayuganda. Okitegedde bulungi nnyo. Kati embuzi yonna eddamu okubuuza Kyagulanyi nga tannaggyako Museveni. Mubuuze Museveni bwe yali agenda mu nsiko mu 1980 yagenda yekka. Era mugambe Museveni yalwanira emyaka emeka? Emituufu Museveni yalwanira emyaka 6 ng'ali mu lutalo eruweero oba mugiyita 5. Naye gy'etaano gye mumanyiiko. Museveni okuva mu 62 alwana kuyingira mu buyinza. Oyagala kiwulirako? Nze naliwa opposition omwaka 62 naliwa DP. Ab'Emmengo omukulembeze waffe Ben Kiwanuka akugambye mu mwaka 1962
yali wa DP yali yachi yali ya opposition wachita kugambye nti yali wa UPC ogulo bwongo kati video etandise wadu tuchali mu kigulalo gi video etandise ogulo bwongo obwongo buguse Museveni struggle yakitika mu 19 mwezi muganda fe up top boss yabakoledde calculation jesagala badja mono robudde naye mujja kunforcingo gibaddiramu nkunyonyera tukyali mu kigulalo gi Museveni struggle yakitika mu 19 eri politically motivated oba democratically bwalaba biganye nakozesa kyetuyita protest vote mu 1998 kati gwabuza Kyagulanyi omusajja emyaka ena yabayita mu joining muganya ate abasinga okubuuza Victoria Kyagulanyi ate munnange batayagala government eveeko n'otunulira abantu n'owulira nga n'amaaso gakuluma kati buli muntu yena addamu okubuuza mugambe gwogwawa onyigirizibwa batonyigirizibwa bwana akuddamu era ombuuze govunanyizibwa bwo ki era mugambe walolabyeko omuntu Ssekinoomo nga ye agenze n'ajjako government kabere na Isa bwe yafuna abagoberezi 12 era ne yagenda mu ekero ya kitalo nasanga abasatuusi batundira ebintu mu katale mu chachi ya kitaawe bakubba emiggo kati njagala omugenti teri muntu asobola kujjako government nga ali Ssekinoomo okujjako nga tukwatidde wamu opulidde bulungi nnyo kano kankakuddiremu okategeere nze naliwa opposition omwaka 62 naliwa DP abemengo alright kati babakoledde ka calculation yako nene kankabadiremu wano gumu Museveni akugambye mu mwaka 1925 nakugamba mu mwaka 1962 ya joini yali wa DP okitegeera bwogatta emyaka Museveni gyayogeddeko nti mu 1962 yali wa DP era nga wagira DP no gatta ne dira 2025 otoleko mu 1962 ojja kufuna emyaka 63 naye njala kubuuza Museveni yali mbyobufuzi nga ayingirira DP nga ayina emyaka emeka kati agamba nti ayina emyaka 8 kati dira emyaka 8 otoleko 63 Museveni agamba nti yayina emyaka 17 okuyingira DP yali tasoma nabagamba wanabawali nebaganda Museveni ali emyaka 94 gye nabawanze emyange n'emjiba wane envaawo n'entambula Museveni ali emyaka 94 nagiba wane entambula kati mazo kwa calculation okakase nti akasajja kano fuduze mmengo sina kindi koloni yetuliko abatamanyi koloni oba clone banza kuba tukolera photocopy y'omuntu ng'omutuufu ye taliwo nga tuli ku kintu kirala nnyo ekyefaananyiza omusajja oyo ekyo jja kitegera oluvannyuma ng'omaze okufuula obwongo nga buzze kubanga obukadde bwonna obw'okukyalo bufudde buweddewo akakadde kano kaganye okufa emisana mukalaba kalungi nnyo bwe kavaako olumu nga kamera zikakutte nga mulaba kayi nnyo okitegedde so otasobola kukulimba nti yalina emyaka 17 yayogedde ebigambo bino kitegeeza nti ekitono nnyo Museveni yalina emyaka 35 okuyingira DP kati gatta giri 63 gata jiri 63 ogateko emyaka 3 ekitono njo bomuwadde je emyaka 93 tena bagamba 9 mwezi nabagamba 9 mwezi katebadda mu kusirwaza awo tuvudde okubanjala kumaliza kigulaloji tuza mutegedde bulungi nnyo calculation entuufu so kati nabagamba atuka myaka eja jaba bulira amazima era amazima atandise ogogera kati nga nfundikira ekigulaloji kyaleero munnange nkutegeeza tebaye muntu yena akusirwaza nti akubuuza nga temwajjako Museveni mugambe walolabyeyo omuntu omu ng'ajjako gavumenti kyetaagisa effort y'abantu bangi gwali ludda wakola ki era batalina kye yakola mugambe munnange bisigadde genda obibuuze nnyoko ffe tuli mu protest vote 26 era nnaku z'omwezi z'okunominatinga president zoogeddwa ekigulaloji kiwedde
mulidde bulungi nnyo kati njala video etandike mu butereevu bwayo. Video egenda kubeera mu ka violence akatonotono naye buli omu ojja kakasa ebigambo bye nkugamba nga sinagina mu violence eyo. Jo nakoze video naze ku sabbi n'ekitu nekola video nemba wa security alert gye nabagambye era nkitegeddeko video atambudde bulungi nnyo bagifunye nindo omuntu yenna agenda okujja nti agenda kunziramu nja musomesa bulungi nnyo kubanga information nasirikirira nvubuko emyaka miyitirivu nnyo nga musirikiridde n'abala bangi nnyo kati buno bubaka njala busindikira comrade munnange bayita Paul Musisi Media. Paul Musisi Media buno bubaka babukuweereza bwe tuba tuli mu struggle y'Abannayuganda bonna. We don't own this struggle. Era omuntu yenna bw'akola ensobi agambibwako n'anyenyezebwa. Wabula ate gwe bw'ofuuka looya w'omuntu oyo abantu gwe balaba mubi kitegeeza nti oli part of that group. Paul Musisi wonna w'oli bakutegeeza. Owolereza nnyo omuvubuka oyo Same the Mighty Family buli lwalaga nti ayokyezza n'ojja n'omuwolereza. Ngenda kugamba nze ebyange byogera kati ng'omusiza agule siyani siina mukwano mu struggle. Lwe nkulanga olimu embaliga nkuteekako kamera. Officially Paul Musisi Media nkutaddeko kamera zange kuba kati wafuuse looya wa Same the Mighty Family ate omunyampi. Kati probably kasitofuuka looya w'omuntu kitegeeza nti omanye ebikolobero byakola era obidefendinga. Nze siina mukwano mu struggle. Kasitobanga oli ku mboozi enyigiriza abantu n'okwagala okulemesa okujjako Museveni nakyemalira. Paul Musisi Media buno baka bakuweereze nkutaddeko kamera zange okuva olwaleero. Bw'otalekera okuwolereza banyampi bali mu struggle bamaze okunyamba kitegeeza nti you are part of that group. Nze siba na mukwano nkugambiddewo buli lwe tuvaayo okukola ku nsonga z'abanyampi ovaayo n'otandika okuwolereza abantu. Nkugambye okuva n'olwali Paul Musisi Media nkutegeezezza bw'obanga ogamba nti oli mu struggle lekera okuwolereza abanyampi. Otherwise nkutaddeko kamera zange ate kasita nkuteekako kamera zange nkutako drone zange binaddako ojja bitegeera. Any slight mistake n'oddamu okukola obwalo yange owolereza omunyampi njazirira ku mmeeza zikuteekemu ekimyaso bwe ziti ekyo kigambye bulungi nnyo ku mmeeza. Bw'oba oli candidate nga wajja mu struggle nange oli candidate avoid okubeera loya mu bintu by'otategeera. Otherwise nja kuteekamu kamera zikunoonyerezeeko mpaka kuwulira bubi. Nja tandikira okuva Uganda gye wavanga olyoko ojja ekkata gye otandikira bwe njogera bwe ntyo otegeera bulungi nnyo. Alexander Kalisikonova namusanvu ogimanyi oba omuwulira? Alexander Kalisikonova namusanvu omumanyiiko mumanyi omulasha? Alexander Kalisikonova namusanvu mumanyiiko nga mulasha? Alexander Kalisikonov anamusanvu nga mulasha amumanyiike wa mu Masaka. Kati wo mumanyiiko genda mpola kubanze kasita tandika okuteeka galubindi zange zijja kukwakirako ekyo kigambye kale tesina buzibu nawe just nkuwonize sina budde bwa muntu mukyamu no manchi bomanyi omulasha gwe bayita Alexander Kalisikonov anamusanvu e Masaka ojja tegeera. Awo ndowooza tuvuddewo katutandike video mwagala violence endowooza. Tutandikire ku violence tutandikire luddawa bamanyi mwagala nnyo ebyononese okusinga ebinyuma. Kati tusookere wano tugenda mu kalulu 2026 ng'era bimaze okweyoleka nti okuwandiisa abakulembeze bagenda okwesimba okutandika mu mwezi ogw'omwenda wakati w'ennaku z'omwezi 23 na 24 bamala okwewandiisa kiba kiddako ebeera luli maapu ekyo kiwedde maze okibagamba. Wabula olwaleero njagala nkusiigira ekifaananyi naawe kennyini mubadde ku social media nga mulaba ekifaananyi kibadde mu criminaliza NRM kyanga batandika okwesimbawo ekibadde mu criminaliza NRM mu kirabye kyonna. It's a disastrous. Wabula nina key points njagala mbategeeze muziteeke mu bwongo. Njagala mulabe key points zino zengendo bagambe zibadde mu kulonda kwa NRM muziteeke mu bwongo. 1.
key points zino zigenda kulifalinga ku history gwenzemba wa against the occupation of the Tutsi who are led by Museveni mweche mubadete munagula maaso. 1 obadde watu teko kulaba nti mu Buganda mainly mu Buganda woka bwogenda n'okola survey post ezisinga obungi ez'abeesimbye ba NRM mu gonna amanya g'Abanyarwanda wadde beeyita Banyankole. Obadde wakyewuzavinze genda okole survey mu Buganda wonna aba NRM basinga obungi ba candidate basinga obungi bonna Banyarwanda wadde amanya bagafulanga g'Ekiganda 60% bonna beesimbye mu Buganda basinga obungi abajidde ku kadi ya NRM Banyarwanda abambaganda manya abambanyankole manya ekyakiwakanya tekano mu comment kati video etandise ye observation yesoose observation yokubiri tebaba wadde information na kola due diligence era tebasobola kyogera okuva basimbula akamyufu ka NRM okutuuka olwaliro okwetoola eggwanga lyonna akalu kafiddemu abantu basukka 15 n'abala tebabogedde abantu 15 n'abala tebabogedde 15 mu kalu ka NRM abali ku bitanda tebogerwako n'ebintu emmotoka ezookeddwa tezoogerwako emundu ezirabiseko mu kulonda kuno tezoogerwako n'amagye ageetabi mu kulonda kuno tegoogerwako. Njira kubuuza mukulu Simon Bakama mu constitution efuga Uganda era ne constitution efuga Electoral Commission amagye ga UPDF na aga SFC gakola ki mu kulonda kwa pate. Kino kituwa indicator oba kituwa indicator oba endabira oba okulabula kiki kitugenda okwetegereka mu kalwakajja nti majege gagenda ka controllinga ekyo kibuuzo Sembe Bakama gwomuntu onongera kubuuza okitegeddeko badde wakoze observation nti buli abadde n'amagye yawangudde akaluka NRM abatabadde na support y'amagye tebawangudde kaluka NRM ekyo badde wakitegeddeko abadde n'amagye support ya SFC ne military bebawangudde akamifu ka NRM ekyo badde wakitegeddeko ekyo kikuwadde gobadde okimanyi nti abaana ba Museveni abasalimu sale baba Kayindo Tafiire abaana b'abantu bonna abali mu government ya Museveni abasinga obungi beesimbyewo in the disguise era bawangudde preliminary za NRM naddala abaana bali myaka 25 kwa 3 mu constituency esinga obungi mu Uganda obadde wakitegeddeko ekyo mwakikoze observation babadde ne sente nyingi nga balina security era bawangudde kyekyo ekikubiza bayinkambe ne ba minister tebakitegedde ekyo badde okitegeddeko kyekiri kye nagamba nti tuli mu occupation etandise okumachuwalinga emachuwalinga etya administratively already eri ku 70% politically egenze mu 80 nti kati abaana we babayingiza mu system batandise okwesimba mu lifo kyonna ekyo by'obufuzi occupation lwekula ekyo batte mukitegedde nakyo njagadde oba observation eyo mukitegedde bulungi nnyo nti abaana baabwe in the disguise bajja n'amanya nga lero tegategerekeka abaana bagetinze vulo mu politics era abasimba ebifi ebyenjawulo ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe tuvaawo observation endagino gye badde temutegedde nagamba Museveni teyeerabira Museveni taleka bujulizi Museveni akozesanga kabuyonjo agenda yalina kiyeetaaga bw'amala okweyambisa akamugwanya adduka mwazifu nti bebadde ajja yatamanyi kiri mu maaso mu kamugwanya ako Museveni akozesanga kabuyonjo oveeri ng'ebyayi bikusimbye n'oyingirako omugwanya nga totegedde kikikalimu bw'omala okweyamba n'olyoka ofuluma azifu nti odduka Misiri waliwo akogoba kubanga oli mu kamugwanya kati baganda bange mwenna Museveni takwagalangako kubanga bo balina ekyama kyabwe kye bagoba lwaki g'okimanyi nti badefecti bonna abadefectinga okuva mu opposition bonna mu preliminary za NRM babakubye
obadde okimanyi nti abadifectinga bonna nti bavudde mu opposition bajoyininze NRM countrywide bakubye obumyufu bwa NRM bakubye flat ekyo badde wacho observinze nkuwa observation obadde wacho observinze bonna abadduka mu opposition mbu bagenze mu NRM bwe batuse mu primaries bakubiddewo flat bonna Kyovara Museveni immediately agambye mbu alonza akakiiko aka normalization committee akagendo baga mati bambi ebintu biba bityo tugenda okuwa RDC tokana tugenda okuwa ambassador tugenda okuwa minister at least tugifune ekifo ekisava wantu temugenda independent temuleka temusalagenda kibagenda okola ekyo tutya normalization gyataddewa kubanga akimanyi fire ejja okitegedde bulungi eyo observation bata mugitegedde buli ya defecting anava mu opposition abava mu FDC abava mu NUP abava mu babakubya akalulu super ekyo mwate mu kyobservinze ekyo nakyo mukitegedde ekirala kiriwa jana soka bo observation we mwasoka ategeere kati bwenkwa observation eyo neno gitwale obadde okimanyi nti same scenarios ezibadde mu kaluka NRM ze zigenda okubeera mu general elections obuvuyo obukumpanya obubbi obadde mu kaluka NRM bwe bugenda okubeera mu general elections mbuuza lwaki gwokimanyi nti abantu abewandiisa mu register za NRM abasinga obungi okulonda register zigenza okukomawo nga tebaliimu bantu balabe balonze ekyo saaki bagamba nti electoral commission egenda kikola nabagamba nti abantu abasinga obungi electoral commission erina registers ya forging already nga zigenda kuyamba Museveni okubba akalulu kati mukire mu NRM kibaddeyo n'okuwandika fige zitali ntuufu kati ekibadde mu kaluka NRM essawa zino kituwa ekifaananyi kigenda okubeera mu kalwa akajja 1 bagenda kukozesa military nga mbadde mbasomera ebbanga lyonna nga bagikozesa mu kalwa kabo aka primaries eza party bagenda okukozesa mu general elections yo observation nayo ndala observation obadde omanyi buli yajja ku mutimbagano oba mawulire nga avuma Kyagulanyi teri amukombeza kalulu bonna abakubye bonna buli yavuma nga Kyagulanyi naganze ngenze mu NRM oba mu namawulire oba mu nabyabufuzi bonna babakubye flat teri abo wadde kalulu out of the wo kati kanku observation eri visible with the videos. We are seeing the video, but where is the declaration for? This is more evidence than even what you say. Because we are saying, let me tell you, we are saying declaration forms are being doctored and I'm giving a video. This is not AI. Just wait. As of now, you are alleging. I'm not alleging, I'm proving. This is evidence. Do you have the... I'm not even saying you, I'm saying the register at the village level. We are going to deal with them after bringing the declaration form here and we compare. But as of now, there's nothing we can say. I haven't received this is the complaint. The complaint is voting ended at midday. This is going to 6. Where are they still voting? Ended at midday. We came here after voting and ended. Yes. So we are saying where are these people who have the declaration forms, who are our registrars, the party registrars? Let us wait for them here. It's good that we've got the information. So after getting the declaration form, that's when we shall raise this question. You get it? All right. Observation yemu ngenda kuwa eyokubiri ono Theodore Sekikubo chichi
Oyo sekikubo ngenda bo observation nzijja mbulungi nnyo zonna kati buli abantu bano bonna basinga obungi buli omwe ayina emmundu nakibagamba dda mu 7 buli tugenda mu kulonda bajja emmundu mu amalezi abo ne baziwa famire zaabwe bonna nga bali protected babawa emmundu ebawa AK-47 ne babawa ne pistol kati pistol zeerekedde mu bitundu bingi nnyo nga bajjayo pistol. Ndoza temwebuuza kyekyali mu genocide y'e Rwanda mutegedde kyekyali mu genocide y'e Rwanda mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi kyali mu genocide y'e Rwanda. Kati ono mutabani wa Tumukunde bamuyita Felix Tumukunde ne newunya Felix Tumukunde ajja ati Nakaseke okutandika okukuba amasasi ng'ayina emmundu. Mutabani wani bamuyita Felix Tumukunde omulaba uyo ali mu Buganda Nakaseke mu Buganda Tumukunde bamuzala Nakaseke Tumukunde bamuzala Nakaseke uyo mutabani wa Tumukunde bamuyita Felix Tumukunde bamuzala Nakaseke uyo ayine emmundu. Oyo mutegedde kati mumala mutegeera ekyo nakyo mukitegedde ezo muzimu ku observation ezibaddewo olwale ezibadde mu kulonda konna nga bakubadde okwa NRM kati mumala okutegeera biki ebibadde mu kulonda kwa NRM njala kubuuza Nyanda esoferi kono kwoli Kampala ebitundu ebisinga obungi n'abalonzi tebazze siwe kiri n'ebitundu ebirala turn up yabadde ntono nnyo. Njala kubuuza mukulu Yosoferi Nyandwe wajja n'ogamba mbuyozayoza ba NRM babadde mu struggle kuwangula Kampala mu kaluka bavubuka mu kulonda aba NRM preliminaries aba NRM babuliddewo mu Kampala mukono wa Kisonte mu Buganda bali luddawa wogamba nti yonna strong support n'ebifo ebimu abantu tebazze abalonzi tebazze era balubadde banolesa ne banyuka kati gwoga nti mwina strong support eri luddawa nga mwakola digesta mwina milioni 12 mwina milioni 20 mwina milioni 20 nenga abadde mu preliminaries abalonze mu preliminaries boke nyini walona batawezeza mutwalo gubalonze ogubalo no mutwalo mu constitution zimu ne bakandidate bawezeza mutwalo gubalonze kufuka ba candidate boga mwina milioni 2 ziri luddawa ekyo kibuzo kinjagala babuuza wana yabadde Bativale ene badde Bativale
eyo tetugenda kulwawo olw'ensonga obudde tulina butono nnyo. Era zino kanzijjemu zino zireme kukola ki, zireme tutawaanya nnyo, zijje mu folder kuba twagala kukola video obudde tulina butono. Kati bwe tumala okulaba ensonga ezo neno kanjijjemu nga ziye neno kanjijjemu nga ziyeko wengenda okukolera video information yange. Kati observation endala Jeno Kahindo Tafiire ye yagenze n'akima abaana mu masomero gonna agali mu constituency ye be balonze. Jeno Kahindo Tafiire yalese amasomero gonna agali mu constituency ye nga gadifendingidwa yo PDF ye defendinze. Okira bulungi nnyo. Yagenze n'aleeta abaana bonna amasomero agali mu constituency be balonze. Kankuwe video saagala ogwe musajja ayogedde talina bujulizi. Oyo Jeno Kahindo Tafiire. Jeno Kahindo Tafiire. Bwetumala Jeno Kahindo Tafiire nkyakuwa observation zibadde mu kaluka NRM. Kati wulire ono ye kye baamukoze. Kale musajja wa Kabaka Sabula okusinziira nga bw'olabye Manyaga nze Kayima Jackson. Esebo. Towa honorable. Honorable Michael Musa Sulampya mu materia muko. Esebo. Nze okwemulugunya. Esebo. Era nga mpanise. Esebo. Bulijjo nneenya. Abantu opposition. Esebo. Nenoza ennyambala eyakale myufu. Neneeyisa. Esebo. Bantu nti balina tageti endala gye bakola ki? Gye balina. Naye nzudde nti abantu bali banwalira kiki? Kituufu kye mbadde sirabanga. Esebo. Neewuunyiza olunaku lwaleero. Olwaleero luno. Mukalu lwaleero. Register okujja. Yes. Ng'abantu bagenda ne bakebera ng'amanya gaabwe gye gali. Yes. Ne zijja olwaleero. Ng'abalonzi nange kanywa kwogera. Muto wa honorable. Nina emyaka gyange 4. Nazaalibwa 85 ogw'okunaabiri Register nga siriimu. Taata wa honorable Sulampya. Emyaka gy'alondedde Muzeeyi Kawalaata ne mukyala we. Mu register tebaliimu. Bannaaye. N'osalaba otya ssebo ffe tuli NUP. NRM kyenkozeeko kimala. Mubadde temunsasula. Era mbadde sisasulibwa. Era sisasulibwangako. Badde nwalira nsi yange nga bwe mmanyi. Bw'obawo pulaani B erwanira ensi yange. Ndi solid 5. Enkofiira emyufu wenjifulira. Kyengenda okwambala olwo. Kati kangende njogere n'abakulembeze. Oyingira NUP bisanatu. Gwe noonya ninayingira kiro. Kiwedde. Akatali kabbe ekumba liba ku mulyango. Register abalimu si baffe. Ne taata w'omubaka n'abulwa mu register. Muzeeyi Kawalaata. Gwe tomumanyi. Mumanyi. Kati message ki eri party president that is Museveni omuwa bubaka ki? Obubaka bwe Abwa Museveni sijja buuliriza wano. Bale munsonyi wa video ezo nzijja mu rensonga mbanja creating space okubawa information endala ebeddako. Kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Tukyali ku preliminaries n'obuvuyo obadde mu kulonda. Kati laba wano. Ndowooza negenda okusamba ku bya NRM tugende ku information. Baba no wano.
now at Bubare sub-county headquarters. He's come with his escorts. They are terrorizing everybody. This is unacceptable. This is unbelievable. Why can't he wait to be defeated? Mwabi hurra. Kati out of the bakulu. Ndowooza akase kikubo nga kabanyumidde nnyo kankapadde Musa ba akase kikubo kankapadde mudoza kembanse byayo kale kale kembanse bya akase kikubo kakano kankapadde mwe bange Chichi ndabulonye mama mutokemaneke ole mujja mwetaji kamujja mwetaji zuzulira bulonye bannange akuwa mazu kale kati primariliza NRM nzivuddemu kati bakusigidde ekifaananyi kyekigenda okujja mu kalwa kaddako okitegedde bulungi nnyo gwanasaba video ezo sizirina twazitadde ku mitimbagano zonna twazitaddeko ku mitimbagano nga bezina okubeera alright ayagala okusomera ku bintu byetategedde mu kulonda kansoka ebisobo bino ebyabakama byagambye njalo tegeza bana Uganda mwanaje muri mu Uganda saako n'abali mu diaspora nti ennamusetuse ku nyonge ekigambo ekyo ennamusetuse ku nyonge abasinga obungi bakibuuzo wa ekitegeeza ki munnange dda ku kyalo ffe batulundanga nganswa nga natakuzaala akubuli ekyo kukola era nga tasobola kuyita ku muntu nga tumubuuzizza nefe abaganda tubuuza nti eradde nyonge mirembe kati nyonge kasitetuka kusina musetuka ku nyonge ngomanya nti emboze ekoze eki ewanvuye kati kirabeka obudde buweddeyo bye bine bifulumizo dolwale ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama omubbi w'obululu alangiridde enkyukakyuka mu lukuŋŋaana mu lukontana oba kye tuyita roadmap ey'olwokulonda omwaka 2026 mu nkyukakyuka empya abagala okwesiba okuba president b'okusunsulwamu bajja kutandika okusunsulwa mu ennaku z'omwezi 23 saako n'24 enkeera mu mwezi ogw'omwenda yenteekateeka empya roadmap eriwo mukitegedde bulungi saagala baddiramu saagala mutege mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi 23 n'24 kwe kuwandiisa bagenda okwesimba kuba president mu ggwanga Uganda mukitegedde bulungi nnyo bagenda nti ennamusa etuuse ku ki ennamusa etuuse ku nyonge mpozi buno bwoba ntebuggwawo kamwenda kikabiri kati mu bitundu byeyiganga ate yempizi nyoose mu bitundu byeyiganga yempizi nyoose ono ye akubye ndowooza wadde agent we n'amukuba empi nga mbuuza lwaki yakkiriza okusayininga ku papula nga n'okulonda tekunaggwa You have not yet conducted election. They are signing the declaration forms. Why? Very hard in the morning. Before the people electing, they are signing. Is it by law? Is it organized that they should sign? Contested, saying. You refuse, but they say let them sign before we elect. But there are no results. So all the candidates were and they agreed. She's a candidate. She's a candidate and she has accepted. But there is only one candidate who is being kept. Alright, era no yobudde tulina butono tutugenda muwa budde bungi naye kamujjamu. Alright. Kati maze okulongoosa bulungi nnyo. Kati katugende mbagala violence. Violence tutandikire luddawa. Abagala violence mwagala tandikira wa. Katutandikire ow'omukulu gwe bayita Kennedy Mutenyu owadde mu tusooke wa mugati gwa bata munyagwa simanyi. Mwagala tusooke wa. Tusooke ewa mugati gwa bata. Geto za gundi mwazirabye eza tamulira mwazitegedde bulungi tugenda ziddamu. Obutemu wabaddeyo mwabutegedde bulungi sibuddamu olwaleero buli kimu akitegedde bulungi ala kkiri yalinga wano. Buli kimu kitegedde bulungi kati ndoza katusookere ewa Kennedy Mutenyu.
omwogezi wa Democratic Party bwe bayita Kennedy Mutenyo yavuddeyo n'ayogerera ebikikiniko ekibiina kya National Platform ng'agamba nti kyeyambisiza ensimbi nnyingi nnyo era obutagenda mu iPod baabalidde mu ggwanga olukwe bweganga ayogera ebigambo bingi njagala mu mwetegereze bulungi nnyo ng'ayogera ebigambo ngenda muddamu olwaleero bw'ati bwe yayogedde. Waliwo ekibiina olw'omuwendo buli mwaka kibadde kifuna obuwumbi 5 mu miliyoni 6. Sente ezo bazikuwa emirundi 4 kye bayita kwota buli myezi 3. Ekitegeeza mu myaka 4 oyinza okugamba 5.6 ze bwe buwumbi 2 kumpi bw'obusatu babadde babufuna baleme kugamba nti bateesa naki babadde babufuna. So yetteeka abantu baleme kulimbalimba nakwogera bitajja eryo lyetteeka. N'olwekyo mu kifo ky'okudda ku mpeo z'amawulire n'olagawa genda otuulemu okubalemesa okulungi kwe kutuulamu n'ogamba ekyo kigaana tekijja kuyita because decisions are taken by consensus. Naye bannayuganda baagala amasaka amazima ngaago oyinza kugajja wano kugira. Right, Mr. Kennedy Mutenyo kansubye nti ekyakuweta omwa tekyatwala magezi kubanga bw'oyogera omugukozi oti kansubye nti ekyaweta omwa tekyatwala magezi ku myaka gyo gy'olina. Nkujjukiza nti nze nali wa Democratic Party ngera ndi mukulembeze. Nsubira nti ekibiina ekiruddemu opposition mu Uganda bakiyita Democratic Party era n'ensimbi zino zibadde kifuna sente ze mwafunanga mu Democratic Party mwaziteekanga mwali mukozeemu ki. Era njagala kubuuza mukulu bw'ogamba nti nyupa egende mu iPod egendayo ngaani kubanga yagambye tegenda gendayo n'essente n'ezesonyiwa. Njagala kubuuza gwe bw'osanga omusiguze ng'asigudde mukazi wo bw'omusanga bw'oba kugamba nti mukazi wo waliwo omusajja amusigudde ng'okimanyi nti omusajja yakusigulira mukazi wo kyama nagga munnaye tulina okugenda mu meeting tuteese n'omusajja asigudde mukazi wo Kennedy Mutenyo n'ogwa omutwe gwo n'omuwetera omumwanga awuta supu ng'emba atewuta supu ku kyoto osobola okugenda n'otuula ne musajja munna asigula mukazi wo. Gwe mukulu Kennedy Mutenyo nkubuuza singa omanyi omusajja akusigulira mukazi wo osobola okudiscussinga naye ne mutuula ku mmeeza ne mudiscussinga. Kati gwe lwaki chairman yakuforcinga ogende mu meeting odiscussinga n'omusajja asigula mukazi wo? Omanyi mwewanyo self importance nti mwogera nnyo wano njala kubuuza Kennedy Mutenyo DP bwe yakola memorandum of understanding ne Museveni Mau n'agira bamu wa minister wakola comment ki? Wakola comment ki? Toina comment gye wakola ensonga nti muli boku bamu NRM ye DP. Kati gwe bw'ojja weto omwanga afuwe emindi emitwe 8 ng'oyambadde galubindi zaabo kibaawo oludingi n'olowooza nti gw'osinga otegeera amagezi muyina matono DP all along mwe mubadde mu opposition nga mufuna ssente mubadde muziteekawa. Mulekerawo kusirwaza bannayuganda emyaka gy'olina tegikwatagana ndowoozayo lw'olituula ku makyanga emyaka gyo gikwatagana obwongo bw'endowooza ku myaka gyo ojja kutegeera nti kati DP yaggwawo muleke otusirwalirako gwe nkuzeemu. Era nkumaze sikuddamu ompulidde bulungi nnyo buli kibiina kikuwende kikola ebyakyo tetwagala kamanyira kasumagizi yali ya period musigale mu Democratic Party yammwe nupu mugireke yaganya ogenda mu iPod ne sente yazeganye tezaagala mwe mugende muli sente zammwe feze twafuna twazimbamu ekibi twakolamu headquarters ntugula ettaka tusomesezza abantu buli muntu ategedde ebyobufuzi mugende mu iPod yikansooka enkubuuze si gwe otusiimira ffe twesiimira kiki tulwagala bwe tuba tetuliyo kyemufiira omuviirwako ki ffe kyetwagala kyetwekolera meme katale kyesiiba kyegula kati gwe bw'ogamba mbw'ate bwe mutagende temugendeeyo muteese tuteesa ku ki omusajja yabaka ku mukazi wo nga mugate mugende muteese n'omusajja yabaka ku mukazi wo. Kennedy Mutenyo otegera bulungi nnyo simanyi wakubwa eyaabwe mulekeraawo akamanyira kasumagizi eyalira gwe nkutadde sikuddamu nkuvuddeko. Kati njagala muwulirize
Simon byabakama byayogedde nga mubuuza kubigenda maaso mu campaign n'abagenda okwesimbawo n'ensonga za iPod muziwulirize bulungi nnyo bw'azoogedde wano wengenda omuddiramu wulira bulungi nnyo. Kigamba nti okuva lwe bayisa etteeka eppya erikwatagana ku bibiina byabufuzi tetusobola kufuna ssente ezo ziba mu kakiiko k'ebyokulonda. So we want to confirm, is it true kubanga balonkinze drive nga bajja bawa ensonga eyo okufuna ssente? Kugamba ebibiina ebirina okufuna ssente kuva mu gavumenti nga ziyisibwa baziyisa mu kakiiko k'ebyokulonda, amateeka oba etteeka liri tulambika ekisooka ani alina kufuna ssente ezo. Ekyokubiri, ssente zafuna obungi businziira ku ki? Etteeka libaddewo lwali ligamba nti ebibiina bakulembeze mu palamenti ebirina okufuna ssente kuva mu gavumenti nga essente zebafuna zisinziira ku bungi bw'abamemba mu palamenti balina. Naye mwezi oguwedde guno gw'omukaaga omwaka guno etteeka lyakyusibwa, palamenti yakyusa etteeka kategamba nti ekibiina kyonna yadde olina abakulembeze mu palamenti okufuna ssente za gavumenti olina kubeera ekibiina kirina kubeera memba wa iPod, kirina kubeera mu iPod. Era naffe akakiiko byokulonda Minister of Justice n'atuwandikira n'atutegeeza nti etteeka kati lyakyusiddwa nti ebibiina birina okufuna ssente Minister of Finance zebawa z'ebibiina by'obufuzi kirina kusinziira ku ani ali kibiina kikiri mu iPod. Ne tufuna n'ebbaluwa kuva mu President wa Chairman wa iPod Council yetulambika nti bwe twogera kati ebibiina ebiri mu kitongole kino kya iPod bye bino kitegeka kati sifa abakola etteeka ffe tugondera kikiteeka kyetugamba kukola. Polisi eyo n'okuyaliko teyaliwo. Lubabuuze bano bali mu iPod lubabuuze baba we bali tujja bawasa oba gundi simanyi Democratic Alliance weri ku lisi tujja bawasa. Kati ndowooza mulaba interest n'omululu gw'abasajja ababadde mu gavumenti ya Museveni amukolera. Akugambye nti recently oba previously gye buvuddeyo katono etteeka libadde lisoma nti abalina abaka abangi mu parliament bafuna ssente n'ebibiina ebirina ba parliament bifuna ssente nga tekikakata ku kibiina kyonna kubeera mu iPod okufuna ssente ezo nti ye naye baakoze etteeka nga omuntu yenna atali memba iPod tafuna ssente nti ye naye buli memba yenna anayingira ekibiina kiri ekya iPod agenda kufuna ssente. Nayogerako ne ku Democratic Alliance gozaaki bafuna ebibiina bwe bati kubanga Museveni ayagala kukola kakirikike kamuyambe okusatanizinga image ye abroad ng'atudde nabo abawe ensimbi ng'amuwakanya ye agambye sigenda gendayo kubanga yayagala kulaga nsi nti ali kyenabagamba ni Museveni ye ekintu kimu ayagala kulaga nsi nti opposition ali nayo era tebalina buzibu. Na bino byonna betwogera nti bawamba bakuba baana emiggo batta abantu bw'otula opposition nga babalaze ekifaananyi mutudde kati okyayinza ogenda n'okola demonstration mu America, osobola ogenda n'okola demonstration mu Bungereza, osobola okukola demonstration mu Europe oba South Africa ku bantu wonna nga bakola ku table oli ne Museveni gw'ogamba nti dictator oli ku table ne Museveni gw'ogamba nti awamba abantu abatta nga ate mutudde ku mmeeza muba mu discussinga ki? Mamu discussinga ki? Kubanga nga ye kyayagala kati mu bantu bakye mutategeera kyovula nti bino byonna ebibiina babikoze bigende bitandika okuteekawo ye kyayagala era bigenda muyambako ng'amaze okubba akalu kesimenti tunaakatuukamu oba kanaggwa mirembe kubanga guno gwe mulungi ogusembayo abantu okukozesa exercise yaabwe ez'okulonda. Okitegeera bulungi y'ensonga lwaki baagala ssente. Kati awo tuvuddewo n'omutegeddewo bulungi nnyo Ssemwebe Bakama bagambye bulungi nnyo. Naye Ssemwebe Bakama nyongera okujjukiza nti okalyadda kaddadda envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofini n'ekubwebwa nanga toli muntu asobola kuyambako wadde okwekyusa. Oyogedde bulungi n'oyambala galubindi n'onyuma aziifu nti otegeera naye totegeera. Akalwa akawedde olutuubalira ku percentage ya 10
obulu bwagatta bwalimu 102 wakolemu okubona kati bwogenda ku Google teriyo results za kaluka awedde kagwa kali kulo ogenda kubalya mu percentage ki gosiro kuba government eri overdue n'abantu bali charged agama kaga gali ku ntebe n'amalagi wakweka tujja galumbo jja kuwulira mpaka kuwulira bubi aho tuvuddewo bwetumala okuvaawo ono kamujjemu wano nono semi ono kale mujje musagala kubalwisa onjala clearinga folder yange wano ebengeri clear nga sagala kutawanya abantu na information jengenda kuwa kati omukulu ono no omukulu Mugati gwa bata manyagwa omusajja omukiga eyeyita omuganda nga alina omuto omwetolovu gumulinga ng'omugati gwa bofulo weewadde ddembe ku mawuledi omaite limbu etayagala kabalaza kasiimuule mukulu njagala soka ku assurance the confirmation nti in your entire life you won't hear anything or any commentary from His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, I'm talking about you. Nchidam, in your entire life, you won't hear anywhere Robert Kyagulanyi Ssentamu commenting about you because you were nobody. Toli wulirako Kyagulanyi nga akwogerako obanga commenting kubanga tolina kyoli. Wewa self importance nti oli wa magezi toli magezi. Gwe twakwogeddeko bwogezi nojja n'otandika okwasamirira akagiga akalo akali ku mudaala kubanga olowooza tetukumanyi mukulu mukiga eyeyita omuganda munyago mugati gwa bata wasaddaaka famire ng'oguza amayembe bonna n'obateekamu n'osiranya baganda bwe n'osigala ng'oli ku noobu kati guloza gw'osinga okutegeera baganda bo bonna obasiranya n'obasaddaaka n'obawa emizimu gye bali eggoofu n'essente ogaggawale era ky'ova olaba nti ne wali kukosa se watunde eggwanga sente n'ozikwata oyagala nkuleetere footage wa baganda bonna ennyoko mu next episode kyoyagala nkuleetere ng'okutuuka wooli wammala kuwongayo baganda bo basatu abalenzi n'obawongayo mu byokoola byewaggula olyoka otuuka wooli ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa bw'ogamba nti oli senior mu politics teweteeka mu bantu balina seniority mu politics kubanga toyina nniya w'osobola kutuuka kubeera senior politician. Why? Tekisooka. Politics is all about ideologies. Wali otudde ddi ku pano n'oteekawo ideology engeri erimu interest y'abantu oba n'ojogera on behalf of Uganda teriiwo. It's all about jumping on point and attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu on national platform. Nothing else. Tolina. Boboga mancho omutwego munene gulinga roundabout yebusega buli motoka kwewotera njagala ogende ku pano ya TV bakukyaza otandika okusoma manifesto gyogenda okukolera abantu mu kibiina kyo ekya catering service njagala oteekewo bakuteeke ku platform ate kati wagudde nnyo kati wafuusi ogamba otya nti oli presidential material ng'okyagenda ku YouTube channel bakuggyeko interview ogenda otya ku pano ng'onoonya trending voices nga zoyagala okuliating ensi ekutegeere nti you are trending nga tosobola kukola political messages ziyamba bantu kati gwagenza okulaba ekibiina kyo bwe kyakulemeredde n'otandika okugenda okuleeta emboozi za ssenga ne kkojja z'onyumyambo odvocatingako bakazi since when tuli mu kukyusa ggwanga buli muntu yenna afune right ye buli muntu afune omugabo gwe kati watanise emboozi z'abakazi ku defending abakazi ngaddi bwali badefendinzeeko kubanga musiiba muloogi ekyo ky'osobola okukola kati nyera kugamba Kyagulanyi tasobola kuddamu good enough watandikira mu kuvuga bigaali na comedy nakati gy'oli tokyukangako ekikwambaza essuuti nti that is the official attire for any office, but it doesn't represent your understanding because you're a fool. And a fool will be a fool forever. You were con man and you will be a con man forever. Tosobola kugenda mu nsi za Asia nkulayirira.
wonna watera passport yo ng'ogenze mu nsi za Asia tosobola kusimatukawo bakukwata. Kati abantu badde balowooza nti badde Coleman wano ng'ofeera abantu ne ku international level wafeera abantu dda golodi tolina nsi ya Asia gy'osobola genda muno otekawo passport batakukwata ggwe muyayi ggwe. Olw'okuba bagenda osoma ka certificate aka certificate akakulaga nti olina knowledge mu mateeka gwe olowooza nti otegeera nnyo mukulu. Okutegeerako kwasigala mwoli Munyagwa yavuganga ebigaali ebyaliko ng'amata n'ebikajju ebwayise Kawempe ku bbiri kwe kutegeera tekukyukanga. Olunaku lw'olujja ng'ogenda kusomesa ideology ezikyusa eggwanga ku lw'eggwanga lwe tujja otegeera nti otegeere kati toyina ky'ogamba bantu. Ompuya bulungi nnyo. Ate level ya Kyagulanyi kwali ndala nnyo. In fact wagambye mu zesiri level yo. Nze nsobola okubeera mu level y'obusiru buliko ne Pro Max buliko ne charger. Wagambye mu zesiri level njera kubuuza. Nze nsobola okubeera ku level yo gy'oliko y'obusiru n'obufere buliko charger buliko charger buliko power bank buliko ne solar. Gonsubido emyaka gye njogedde ku internet wali ompulidde nga nsiruwalanga ggwe. Obusiru bwo buliko charger buliko power bank buliko ne solar. Ate obugulira ne generator okusigala nga akatala kakwaka mu bwongo. Goloza zino enguudo zikuli mu magezi. Obwongo bwakendera kyokula nti olina emisale mu bwongo omutwe gugenda gwesala obwongo bwakendera gwoza mbotegeera. Kati ne level yange tosobola gituukako kubanga nze siri mufere sibbangako simanyi byakalogo kalenzi go byobeeramu. Na buno obusuli bwosala bukyano obw'embuzi ezisaba laavu ziri embuzi zikimeeme. Guloza mbotegeera okusiba bukyano ototegeera magezi olina matono. Kati nkuddamu level ya Kyagulanyi togenda gituukako ate teri mwenkana. Bagamba simanyi olina amasasi mu kyembo amasasi genda ogakuba ennyoko. Olina amasasi ki? Muvumidde emyaka 5 era akyuseeko ddi. Golojja ku programu Kyagulanyi eri akuzeemu nkulayiri ojja ttuuka okwemyula. Ng'eggunju eryeteze enkoko nga teri wadde akakofu akakulingiza. Luno njogera Luganda. Mugati gwa bata Munyagwa ojja kutuuka okwemyula ng'eggunju eriteze enkoko beryeteze enkoko nga takuzeemu ffe tugenda okuddamu kubanga tuli ku level y'emu. Ate in fact nze level gye ndiko ndala nnyo. Olw'ensonga mmwe namba fudde abasiru. Olw'ensonga public yali tebamanyi nti muli babbi muli bafere. Okitegeera kati gwe bw'otuula ku TV nodda ku channel ze za YouTube n'otandika okusiriwala kati gwe kuva dde oli mufere. Munyagwa okukwatibwa yasangibwa ku Intertropical Hotel Nakulabye akawungezi k'eggulu. Ono kigambibwa nti yapeera omusuubuzi Francis Kakumba n'amuggyako obukadde bw'ensimbi 6 oluvannyuma lw'okumusuubiza nga bw'agenda okuwa omwana we Isaac Muyanja omulimu. Munyagwa yamugambye nti minisita wa president yamuwandikidde nti anominatinge oba anominatinge omuntu omu ku KCCA land board. Poliisi egamba nti Munyagwa yakozesa omwami ayitibwa Vincent Mulondo okusaba ssente ze. Wabula ekiseera bwe kyayitawo kigambibwa nti Munyagwa yategeeza omwami gwe yali aggyeko ssente ng'omwana we bwe yali alemeseddwe okuweebwa omulimu olw'emyaka gy'emi. Kati mukulu bw'obanga oyogera ebiseera ebisinga wekugambidde nti oli musiru Pro Max olina charger olina power bank olina generator olina ne solar. Bino wabyogera n'obyerabira few moments later. Wulira. Abantu kijagala bategeere nabo opposition. Season eriwo yakutwala bakulembeze entwala eyo si yandanga muntu. A few moments later. Era njagala okubategeeza nawe wedda emirimu ebiri kubeera padde president n'okubeera president Furaga Beana mu kalwa akaddako. Kyobula ngenti obusiru wayonka buyonke. Ate nebyo okulabye wagula Tanzania birabeka tebikuli bulungi. Tosobola kwerabira kiwayogedde ku macha. Ate akawungezi n'oyogera kirala. Ate ogenda tebasobola kujjako omuntu n'akalulu. Ate gwoze kwesimba ate ogenda tuli mu kalulu. Kyobula ngenti obusiru bwo owa PhD owa masters simanyi kyoyogera ku macha kyoweerabira. Kati gwe waloddeko Kyagulanyi ngaze mu statement nkuddamu wano. Abantu kijagala bategeere nabo opposition.
season eriwo yakutwala bakulembeza entwala eyo siyandanga muntu A few moments later. Era njagala okubategeeza nawe wedda emirimu ebiri kubeera pate president n'okubeera presidential flag bearer na mukalu akaddako. Kwaga amaaso gokanula ngalinga gobakuba enema omulire embizi n'ogamba oli musiraamu n'ozamba otegeera kati ffe omulimu gwaffe kuzanya date game namwe ba politician abayita abagezi ngate muri basiru tujja kwatagana na impaka ojja kula catering service yota political party te China wosobola kuba lukungana kalubero sibo na kyonchi kubulidde kuba kapati ya mulwajja ku kamera we yakomi kubanga ne to commission wa mu comedy yagambe tejimanyi kati wale onshinze eki bobotula ku TV nozolaga na ambaso ninga goba kuba enema ngolubuto lwesima zokulya olidde empafu olidde kasoli olidde muwogo olidde embizi no zimbulukanga ali kumpekeza za gundi za FVR no zambo otegera toyina magezi munyagoli musiru nyo Pro Max odemo ya same mubadde wano musibisa abantu muri mukubba abantu muri fera abantu kubanga mumwayagala kujja mu government kubba tuliko serious business ate kyabona tali kuddamu tulisobola musanga wantu wonna nelwe ndi mulabako nga akusinga nje bakutte mu ngalo bakuwadde hanga ndinyo lwakwolwo next so siroza nti limu sinkane watu nakwata mu ngalo okuwa hanga kizibu kubanga sikirabangako okitegedde bulungi mukulu so weetereze tugenze wa Salonga Mulengeja wasanya ka Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja futubadde Mengo je bale ko mukulu kansubire cyoli bulungi kulika ye Tanzania ge wagenze mbikola bya kalogo kalenzi n'okoma otandiko okweyisanga ekigotte entula noli okotunda ennyanja yaffe n'ojuwa kayanja n'ekigendero ky'okubba ettaka eriranyeewo nategezeza abantu mwenna abaliranye ewa kayanja mwenna be wagenda okuyisa oluguudo nga tebakasasudde nammwe gye bayisizza ekikuubo ekyo ekyavudde ewa kayanja ababbiddwako amataka gammwe muntuukire essimu yange eri open jala kuwabya abantu bano nategezeza nti bwe muba mugenda kuggalawo ennyanja musooke mukole kye tuyita boundary opening musooke mubule boundary z'ennyanja eyo ekyapa gye kiyita kyali kya acres 40 plus omulagako acres ndoza nga 20 acres endala zalaga luddawa ekyo kyabalemye okukola official ndo wano otegeeza Obuganda Salonga Mulengeja wasanya ka Charles Peter Mayiga ennyanja ya Kabaka yagitunda yagiguza kayanja ne kayanja mmanya akoleraani akolera mu 7 ekyo sigenda kiddamu kidibeitingako era sookoze ekifaananyi kyo weebuuze mu nguudo zonna eziri mu Kampala lwaki bagenda kukola oluguudo olukirira ku nnyanja kuba balina kye bapulaninga ebisigadde naye babuuzizza dda mujja bitegera kati zadde teziri busa omwami ono najja nabagamba nti omuntu waakabano tabula beerogozza baagala nnyo okwogera oba ali okitegeddeko njagala osooka ogobera social media platforms n'abantu aboogera ennyo nga boogere bitakwatagana bonna baba baakabano ne Mayiga mwagwa ayagala nnyo okubeera mu mawulire ng'akola trending voice n'okuchallenginga abantu ekitaali kuba katikkira abaawummula kubanga olwo yatandika program gye bata keeping up with Mayiga mwakolera ensobi etya nabagamba nti eno saabu nabagamba nti Mengo anda Mayiga kiwayi kya Museveni kyeyateekawo okudestroyinga Buganda n'omukuumirako Abaganda mu bufunze jala bagamba nti Mayiga bamukozesanga soka buzoba buli ayine motoka ekigambo kye bayita soka buzoba okimanyi cyo mu Luganda kya Kiganda bakiyita soka buzoba ezo ziba spring eziba zikwate motoka obutaka wansi neobegudde mu kinyaga tosobola Julia oba zita shock buzobas kati Mayiga yafuka shoka buzoba mu Buganda Abaganda gibandi badde bepikira okumanya ensonga zonna lwaki government eyingiridde Obuganda lwaki government egw'abantu ku mataka lwaki government esasula Buganda Mayiga yajjanga shock buzoba n'abeeraawo Abaganda temulwanyisa government Abaganda mugende mu posa Abaganda mugende mu mwanyi Abaganda mugende mu mwanyi tepama Abaganda mukole eki Ssaabasajja Kabaka agala nenga Ssaabasajja Kabaka si ayogedde
ono bamutekawo tukondesi kigambo kiba kita tukondesi baganda kyova olaba buli bwe boogera bakola ensobi batya kandi okuvire ku ntono ono eyekitooke maana bwe yabadde ng'ayogera after the incidence of the money kuli ekitooke maana kitooke minisita lwazi mawulire okunga abantu olw'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda njagadde olunaku lwaleero okutangaza ku nsonga emu bbiri ezibadde zigenda mu maaso kirajjukirwa nti mu nsisinkano ya Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne minisita wa gavumenti eyawakati ow'ekikula ky'abantu Honorable Amongi Betty waliwo ensonga y'emisaala n'ensako z'abakulembeze b'ennono era Oweekitiibwa Kamalabyonna yategeeza minisita nti mu buwangwa n'ennono z'obwakabaka bwa Buganda kabaka tafuna musaala kiddamu kabaka tafuna musaala naye gavumenti esobola okuvujjirira enteekateeka zonna ez'obwakabaka ez'enjawulo naddala ensonga ng'ey'okumaliriza amasiro ensonga z'ekikula ky'abantu hold on kwata mwaka mwe mwakkiriziganya ng'Abanyarwanda abakolanga shokabuzobaza bali mu Buganda teri Muganda atakimanyi nti kabaka tapakasa kabaka tasasulwa musaala kyovula sente yaziganirawo nga lumu January yetafuna sente yazigana mwene mutuula mukozese omukisa ogwo okukwata sente ezo ne bye mwateekayo mu gavumenti bayambeko okufacilitatinga ebimu mu Buganda gamba nga amasiro kitooke maana njala kubuuza obuuma obuli mu buwumbi 30 obwasondebwa Abaganda n'abatali Baganda basangibwa mu Buganda okuzimba amatamasiro bwalaga luddawa kitooke maana njala kubuuza obuuma obwasondebwa Abaganda n'abasajja n'abazaana ba Kabaka bonna abatali Baganda okuzimba amasiro zalagawa UNESCO sente ziyabawa zalagawa gavumenti ya Japan sente ziyabawa zalagawa ne muzimba masengere ne muteekamu BBS muzimbi amasomero muguza amataka muzimbi ezifulaati ku sente z'Abaganda nga mufuna sente this guys tukimanyi uli ku perolo ya Museveni mu state house minister bonna basigadde Mengo isn't so kituufu kati njala tulepuke ogambye nti onokuvujira program za Buganda gamba ng'okkulaakulanya abakyala n'abaki program ziri ku CBS okunga zikube oluseke Powesa simanyani nga zikuba Baganda oluseke n'okutuusa olwaleero programu zonna nga tekuli yabwere waliwo omuntu agenda Emmengo bagendamu ekintu ky'obwerere nga ne kadi z'emikolo abantu abajja okulama okumikolo gya Ssaabasajja Kabaka mubasasula sente nga n'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gyonna egy'amazaalibwa mubajjako sente zemukola Emmengo muziteekawa sente zemusoloza mu Baganda muziteekawa Buganda Land Board tubbe ettaka lino tulimalewo mujja obusuulu n'envujjo ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka sente muziteekawa naawe otuddawo omwozola amaaso kuba mwambala amasuuti njala kubuuza mukulu njala mpuliriza bulungi nnyo gwe kitooke ne bantu bamayiga njala mumpuliriza bulungi nnyo Buganda ebanja obuwumbi 100 500 billions plus 500 billions plus mwali mututteko obudde to demonstrate or to demand sente ezo mwali muwandiiseko notice of interest to return the properties kubanga tenant bw'aba tasasula you sue the tenant. Have you ever sued Museveni's government by using Uganda properties without paying rent? Mwali musuinze mwali muwabiddeko Museveni government ye okozesa amataka n'ebizimbe bya Buganda nga tebasasula rent emyaka 40.
bwe mbagamba nti muli baseka bushobas nga mugamba nti nwana oba tubavuma Ssaabasajja Kabaka abanja obuwumbi 5 plus mu nsimbi z'obusulu n'envujjo n'ez'obupangisa n'amataka gavumenti geekozesa tenda nti yenna bw'omwazi ennyumba yo n'agipangisa n'atasasula agifuluma mwali mutaddeyo omusango gwonna mu kooti nga muwabira Museveni nga n'ekisaaka ate kyennyini buli muzadde asasula wakati wa miliyoni plus empira gy'amasaza buli muntu asasula ssente zitaka wansi wa 15 ku 13 empira gy'ebika omuntu asasula wakati wa 12 ku 15 asatu mu Desemba enkuuka mutwalo ku mitwalo 5 ku kakadde nga muna ba sponsor sente muziteekawa sente muziteekawa mwe mwafuukanga abantu baliwo okusiwaza Abaganda nga Museveni akola Abaganda ebikolobero mwe nga mutuddaawo maati buli muntu yenna eyayogeranga ku nsonga ekwata ku ttaka lya Buganda ekwata ku nfuga embi ey'amateeka n'ebiragiro mwamugoba ku CBS mwamugoba ku BBS lwaki muleta basajja ba NRM abali mu opposition abali bakola nammwe kati kino ekintu nabagambye nti omuntu bw'ayogera ennyo ayitira oyo Kitooke Maana muvuddeko wulira ono Mpuuga Maana yennyini nga yeekuba omupiira bulijjo mbagamba nti akabinja akali Mengo keereeta keesomba nga bonna Banyarwanda olwaleero ono Ssalonga Mulengejje agambye omanye otebaza empuuga nze namuleeta kati gwe yaleeta oli omulundi Sseggona Lubega yagamba tasobola kuva mu mpuuga kuba badde ebbanga ddene naye ono Mayiga akugamba nti ye yaleeta Mayiga Mengo kati basobola okwevaamu Mwenzo gamba ayogera omwami agamba gawulira Kyagulanyi namumanya nga ali minisita w'abavubuka era nayogeranga naye ku ssimu ate empuuga yakulira wano nyinza n'okugamba nze namuleeta wano olina kyogamba ne Muwanga Kivumbi oluvannyuma eyalaba amasannyalaze n'akyuka baamugoba Mengo Muwanga Kivumbi oluvannyuma eyava kakiriki kaabwe n'akaddukako baamugoba ku CBS ne ku BBS baamugobesa miggo abasajja abo kali akugambye omanye nze empuuga nze namuleeta kati oddamu n'obuuza bane balwanyisa Kyagulanyi era lwaki bakuma Museveni. Ladies and gentlemen, nakiro kabagambe akankabaddiremu nzo omusajja azanye ka video tayagala kamalayo kankabaddiremu Kyagulanyi namumanya nga ali minisita w'abavubuka era nayogeranga naye ku ssimu ate empuuga yakulira wano nyinza n'okugamba nze namuleeta wano bamanyi lwaki oli tagamba Honorable Kyagulanyi gende wakatikkira kutabaganya n'Honorable Mpu. Alright, lwaki tagende wakatikkiro babakole ki babatabaganye ensi emanyi bye wagamba Kyagulanyi byatayogera nze mbyogere Kyagulanyi yajje Mengo n'akutunira bwati bye wagamba Kyagulanyi okutunira bwati yabyogera mu public nze mbyogere mwenna abaali nga president akyadde ewa Kasajja ake Mengo lwe yakatunira bwati entunula emujime mwene entunula president mujime kasita atunula bwati mayaha kana Kasajja onako president yagende Mengo na sinkana Kasajja bye kamugamba teyabagamba yabisirikira goloza lwaki yatunula bwati
Kali kamugamba kuteesa na government. Kali kamugamba kuteesa nani? Kuteesa na government. Kuteesa na government, kuteesa na Museveni. Nze mbyogere tebagamba. Omuntu nabwo ati yaita bidamudembo abo ya agakano kasajja. Nze nteese ne Museveni. Chovola bale tanga tamu ife tugenda kuteesa. Yali premeditated statement bonaje bali bateesezaako era ddayo tunde buli yali tanga statement mugende muteese bonna bemmengawo. Dayo zaya katambi mabego gena kiriziganya bona abadde bogera statement yokuteesa ne Museveni baawa. Bonna abadde bogera statement z'okuteesa ne government baawa wandiikawo baawa luddawa. Nkugambe ne mwanga Kivumbi yadduka mu kakosi kaabwe. Bamugoba ku CBS emisinde taddangako. Lutamaguzi bamugoba ku CBS emisinde taddangako. Ani abeerako? Tekuvaako Lukwago omulundi? Ne Lukwago konookola era. Lukwago Elias Saalongo Gamulengejja konookola era okulumba Kyagulanyi ngenda kujjayo akatabo k'ebyokola. Ngenda kujja akatambi k'ebyokola. Era bw'oba omanyi nti mwali musinkanyeeko ne Silivia Mukandooni mmwe muyita Mama Fiina musaba erimu Tanzania nga n'omusajja oyo yali abasawula gwe ne Mama Fiina yafa. Omulambo ne muguwamba ne mugutwala ne mugumazeeyo wiiki nnamba ne muguddiza family. Gezookole era Lukwago ngenda kubuulira ensi. Mbadde ebintu byammwe wano byonna mba mbizinzeeko bulungi nga mbisiriikidde nga nkulinda okole era Lukwago gezookole era nja kutwalira ojja tegeera. Kuno Silivia Mukano Mama Fiina kwali gye mwasinkana mu ssabuli erimu Tanzania gye mwagenda. Akati sijja sirumba muntu nga talumbye president nga talumbye national platform ekyo sikikola ekyo tebakulya sente. Abanda bidde banga sirumba muntu nga talumbye president talumbye national platform nedda sikikola. Era mugambye agezaako akole era ajja kuwulira. Kuno Mama Fiina kwali era agenda kule kwa Mugambe Lumbu yategedde ati ebintu bino. Kuno kwali bazira bera babeera kuno Lukwago kwali era kati mmanyi yeewuunya. Nze siruma muntu nga gwekola era Lukwago mbyoyogera byonna byonna olumbe president ojja kutegeera. Nja kuwulira bisa mwagenda ngayo mutya omusajja yafa atya mwawamba mutya omulambo ne Mama Fiina ogumaze wiiki nga muguterese nga bwe gwozanya. Kati oyo mumutegedde bulungi Mayiga mutegedde nti tasobola kwawukana n'oli kyaliwe be abalwanyisa Buganda. Mutegedde bulungi nnyo. Awo nawo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Mpozi nabagamba bwenze mbasomesa ekigambo kya Chimbagamba ekigambo kya occupation nembaga we are heading towards a military dictatorship regime under Museveni nga muwakana. Kati mpuliriza bulungi bino bigambo si byange.
Waliwo alipoota efulumiziddwa ng'eraga ng'amagye ga Uganda bwegeddiza obuyinza ku buli kimu mu ggwanga. Alipoota eno evudde mu kunoonyereza okwakoleddwa ekitongole kya Great Lakes Institute for Strategic Studies and Innovations for Democratic Engagement and Action. Era eraga nti abantu tebakyalina buyinza obubaweebwa ssemateeka ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga nga kati buli mu mikono gy'amagye. Akawaida akasooka mu nnyingo ya ssemateeka w'eggwanga esooka obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu. Kyokka waliwo okunoonyereza okwakoleddwa nga kulaga nti obuyinza buno buvudde mu bantu ne budda mu magye. Kino kikontana n'essuula 12 ya ssemateeka wa 1995 eraga nti UPDF erina okubeera wansi w'obuyinza bw'abantu ba bulijjo. The legislative processes that have gone on, the administrative processes that have gone on, the architecture of the budget, all of them point to the shift of that power from the people to the military, and that has basically been concluded with the enactment of the UPDF Act 2025. Agamba nti amagye geefuze buli kimu ekikwata ku mbeera z'abantu ekyongedde okubaggyako obuyinza obubaweebwa ssemateeka. Whether it is cultural institutions, religious institutions, the economy, and the politics. Twina government bbiri kanchanguye bwenjo. Government ey'abantu eteereddwawo ssemateeka. Nzize mbasomesa ekintu ekyo mu 50 year to master plan nga mbasomesa ekigambo occupation ne mbasomesa full military dictatorship ne mbagamba amagye gonna gatutte buli institution yenna. Nze nakoze research abakoze research naye abadde manyi videos zenkola buli kimbadde nkibagamba. Wano wali ekibuuzo njala kibuuza ggwe. Omugenzi Erimani Basodde Mukama mumuze mirembe yayimba oluyimba n'agamba nti bw'oba wasa wasanju. Omugenzi Erimani Basodde bwe yayimba oluyimba yagamba bw'oba wasa wasanju. Lwaki yakugamba wasanju? Eyawunya bigenda maaso mu Uganda kikyosuubira mu terrorist Momoyekera. This is a simple question, and it goes direct to all Ugandans wherever you are. This is my simple question. Whatever is taking place in Uganda under the military regime of Museveni is based on true story, because the man himself, he was once a terrorist under Fronasa. Then he became a labor leader under NRA. And he came in power by using guns. What do you expect from him, and what do you expect from that regime? The reason as to why other countries change power through a democratic way, because each leader has his own manifesto, and each leader has his capability or his where he's specialized as an individual. That someone is economically or is specialized in economics or is specialized in engineering. So each and every leader who wish to lead that nation, he comes with different ideologies according to what he knows best. Nti omukulembeze yenna mu nsi ezikyusakyusa obukulembeze, buli mukulembeze ajja n'ekintu ng'akiinamu obuvunaanyi, akiinamu obumanyirivu. Era ekintu kyazze nakyo kyateeka mu nkola mu ggwanga eryo mu mirembe. Omukulembeze bw'ajja nga ye muntu wankulaakulana, ng'ekulaakulanya abantu ba bulijjo nga kyalinamu obumanyirivu, abantu ba bulijjo bakulaakulana. Omuntu bw'ajja nga ye musomi yasoma byanfuna, eggwanga likyuka mu byenfuna. Omuntu bw'ajja nga ye specializing oba alina obukugu mu infrastructure w'okudevelopinga eggwanga, era ekyo kyakola olw'okuba nti alina ideology eyo. Kati Museveni yajja nga muyekera le terrorist, kikyosuubira agenda kulinnyisa bajeti y'emundu, kunaawuza ntalo,
buli institution giteekamu magye nakubega ekyo kyasi ye specialization ye kyovula nti akozesa magye so tosuubira nti waliwo ekigenda okukyuka mu ggwanga nga tetujja ku regime eyo tolina kyosobola kufuna kyovula buli wamu wonna waliwo musirikale ekyo kyamanyi bwe bukugu bwe yesu lwaki twagala tukyuse eggwanga tufune ku bantu abalina ku bukugu obulala yesu lwaki obukulembeze bukyuka kankuweka ekyokulabirako omusajja Burkina Faso wadde dikiteete yeetadde mu magye alina byakoze kubanga byakuzaaya agala okukola abikoze eggwanga lya Amerika kubaddeko luli mukulu Joe baliddawa akoze byakoze then ono Trump bwazze azze ne ideologies ze ezimu nga zigenda kuyamba ezimu zigenda kwonoona ekikyukiso obukulembeze buli mukulembeze abeera ne field gyajja abeera ne specialization mu field ezimu era zaateeka mu nkola kati gobo gamba tugenda kufuna eggwanga likulaakulana nga tuyina abantu nga babbi bamanyi kutemula tolina kyosobola kukola naye nze ndi musanyufu nnyo wadde tuli mu nnaku lwaki ndi musanyufu eno statement batunonya bajja ogitegeera naye kankuke lwaki ndi musanyufu eggwanga Uganda likufugiddwako amambuka eggwanga Uganda lifugiddwako abakulembeze bavudde mu mambuka bye bakoze tubitegedde eggwanga Uganda lyafugibwako abaganda batono nnyo abatatta abatawamba batalina kye baakola ne bavaako eggwanga Uganda lifugiddwako abanyarwanda in the disguise of being abanyankole tutegedde enfuga yaabwe n'enneeyisa yaabwe okyalina kyogenda otugamba singa obuyinza bukyoka kikye tutafunyeeko buli kimu tukirozezzaako era buli kimu tukimanyi kwe kusanyuka kwange nti kati tutegedde eggwanga lya Uganda terifugibwako omuntu ava mu Eastern awo mu busoga abwerekyo bagiswa wo terifugangako eggwanga terifugibwako bava wali mu Tooro Bunyoro awo terifugangako awo n'emboganda tufunye omukulembeze afuze ekiseera kinene nnyo ebbanga eddere lifugiddwako abanyarwanda abeeyita abanyankole ne mu mambuka tutegedde enfuga so tulwanira okufuna omuntu ava mu Buganda oba mu Eastern awo mu basoga okwambuka awo mu Bamasaaba oba okuva Fort Portal Kasese Bunyoro awo abo tebannakwata ku ggwanga lino kati tutegedde bulungi nnyo nti obufuzi bw'abantu bategedde n'abantu tebakyalina kye bagenda tugamba kubanga buli kimu enfuga yabwe tugitegedde era kino kigenda tuyamba okweyambisa ebimu ku bibakozesezza okuteeka mu nkola buli kimu ekibadde kirina okukolebwa mu gavumenti empya n'ebezzeeko kyekiriwa era njagala mwesuneko lwaki mwesunako ojagenda mu public service obagamba okuva mu 1996 njagala kulaba olukanga lw'abakozi bonna up to date n'emisala gye badde bafuna balutuwe nkiddamu mwesuneko bannayuganda you are blessed lwaki twetaaga genda wala wonna ndiye genda mu public service nga gavumenti ekisobya twetaaga olukolero lw'abakozi bonna bakoze okuva mu 1986 up to date ensimbi zibadde bafuna muziteeke ebbali ekyo mukimaze kite mutegera mugenda kukwata buli mubbi yenna nti afuna million 2 nti ye ali worth how much nti ali worth billions ajje explaining nga tend explanation mukwata properties nga muziteeka on market nga mukutukwata sede muziza mu ggwanika lya gavumenti nga musasulezi bangi bw'eggwanga ekyo mukibaze mukitegedde bulungi nnyo so tulina ebintu by'okuzza sente zaffe bingi nnyo ekyo mukitadde bulungi awo ekyo kiwedde bulungi nnyo bano abantu bonna bakwata n'okubategeera be baani kiri very simple yes kitya oba bagikwata mbagikwatemu almost
70% of their families, including those big officials, buli omwayi na diplomatic passport, natatekedwa kuba ne ajirina. Nti yes. But foreigners baji bafunye passport, ninanga muntu ngatebekedwa zifuna nti yes. No problem, no worries. Digitalize the internal affairs. Sit with the East African nations muzitegere musaka mutu omuka black. Tumari okuneutralizinga system yaffe n'okugikiriyalinga nti ye passport zonna eziri mu service mu ziblocking zonna okuli eziri both local oba zino ezaffe za bulijjo ne diplomat passport zonna ne muzi freezinga. Ayagala okudda Uganda nakuyita ku embassy funa travel document nennanga muntu zonna ne muzisazaamu zonna ne muzisazaamu Nemuddamu nemukola the new digital system. If you can't explain your ancestry, tosobola kuddamu kufuna kiwandiiko. You can stay in Uganda but without any official document. You can't transact anything, and whoever caught transacting anything on your behalf who doesn't have documentation, you are under for it. You are under in for it. You are under in for it. Ekyo nakyo weekiri. Wana abazungu tebakutawanya. You can be there. Tosobola kugula bank account. Tosobola kukola transaction yonna kubanga tolina document. You can be there. Boko wangodde wamma. Bano temutegana bano just system kuchuka mu kyusibo kiti. Buli kimu nga muki yo system ya je mukozese mugitandinga butanizibwa mu nga mugitandinga against them bo benyini against them ekyo nga mukimaliriza bulungi nnyo. Bwe mmalo kimaliriza ekyebiwandiiko ebyogera nti ye nga tuddayo ku constitutional kumwe nankaaga mwebiri musooka kusazamu ya 1995 eyo nevaawo. The moment you cancel or you recall or you amend the constitution of 1995 buli kimu kiddayo mu reformatory setting. Mbuuza lwaki buli kitundu kyonna ekya Uganda under the constitution of 1962 they had their boundaries, they had their rights. Buli nti baakirina n'emigabo gye balina okufuna baagirina nga mugizaayo. Mpulira bulungi. You just reset each and every thought. Tegana nabo mutemulekana Museveni abantu baabwe oba bagenda kusitula zino zimu arena bagenda situla simeze akankwasa simeze no problem. Nawe agiguze kali the government gwomanyi oba ogulagula ettaka terisenguka. Please kume ekyapa kyo, kume endagaano yo. Girekere bazzukulu buno bogenda fu bagende bana bangi government bwekyukanga ebintu bino mu claiminganga nti ye. Nyongera kubagumya banna Uganda, ettaka lya Uganda lyonna liriko mother title. Ettaka lya Uganda lyonna gye liva liriko mother title. Each area of Uganda buli ttaka liriko mother title yalyo. Bino byonna ebyapa Museveni byakoze ne babbi banne bigenda kubeera recalled and revoked. Oba bataddeko business ki nannyini ettaka omutuufu yalisigala ku ttaka eyo neeyambisa ebiriko. Mutemulekana bana abantu. Don't. Beba bikola bennyini mutemulekana, beba bikola ebintu bino temulekana nabyo. Temulekana nabo. Mugamba emundu nyingi nnyo bantu. Don't waste your time. Government olukyuka nti ye nga bateekawo martial law force. Government mbateka martial law ya myezi 12 nti ye ekola etya. Minister of Defense ne Minister of Internal Affairs nti ye bayise ekirango ku TV ne ku radio basindika ne mu message buli muntu yenna ayine muntu nga teri registered gize kugombolola bwe bakwata it's a treason case era bagenda kuteeka ku firing squad. Eze muntu zijja kudda zokka ne muyise teka period bwe gwako gwe basanga ne muntu nga teri registered. You are go wedde bintu simple things bitono temwetaga kuyomba n'abaana batata si okusanga ne mundu
bano bonna beeta sima yaba oleko defense bonna buli muntu aba ino okudde mu information setting nga bwe ino okubeera anda minis regime mwawuleyo bubbi nti bamenya amayumba bakola ki yayise etteeka okuwata ng'oli mubbi kwokirawo so temukana mu gavumenti bwekyuka lugenda bintu bitono nnyo kuyisa amateeka matono nnyo temutegana banzibyeko ettaka lyeka abanyinomulekazi mbeokadde totegana naye akutidde omwana gavumenti regimu ekyusiza emisango ko totegana mulamuzi ki yali agulimu bagusala batya buli kimu kigenda kuddayo bakubako ettaka omulamuzi yasala byakikyamu birimu kigenda kuddayo please temutegana bana abantu just join the struggle don't waste your time wagira NRM to reset the economy tekitwala banga ddene okuresetting economy eyo tekitwala banga ddene emyezi 6 economy bali yali settingiddwa dda etya tudde bitabo byamini byennyini economy gizemba na Uganda empower the locals teko omusoro ku export si jo omusoro ku imports mugamba tetwasoma teko omusoro ku export jo omusoro ku imports buli muntu alina akasente akatono agenda asuubule addakole abafumbi baguze bigende bweroga kuboteeko omusolo mu myezi 6 ekono beeteredde buli muntu ajja kuba asobola okukola teetaga noba olina $10,000 osobola okukola business tukoza system yami empower the locals teeka omusolo ku export si imports toziteekako omusolo buli muntu agenda asuubule olwo ekintu bekikwata wano simple things si bingi nnyo kyusa currency stock of labor specialist batule emyezi 3 nga basala enkontotto okulaba currency ya Uganda taking over East Africa nga bokwata sede za Uganda zikole Congo zikole Sudan zikole Kenya zikole Tanzania mu exchange ngera zisinga mu community eyo protect the indigenous by protecting nga balina security batya nemuna Uganda bagenda okuba ekyeye Kenya bamufuti eganya gavumenti erina okuyira mu direct kubanga eyo yo muna Uganda goza kya America beyagala nnyo America kabeero basobola ogenda ne bamukima ne kati mu Uganda muri teri abaagala kuba baagala mu fe they don't value wano sina gwembuusa bine bintu bigenda kukolebwa mwete musima Uganda musajja teetagamya emyaka nga Kyagulanyi yali mu ntebe n'abasajja balina obwongo era eggwanga mu myaka 5 baba balikyusizza ani goba oluguudo kkolo lw'ekatosi ku mwalo nti gundi ali ludda wa nti yadduka ali student okay no problem mugenda kuligeze kuyitako nga muggulawo fomo kesi nga mugenda mukolagana gavumenti ya Sweden nga mugigamba tugenda kukola endagaano ya kukyusa basiba bagize emisango nti je muwa olukangagalo abantu abali Sweden bazze emisango basiriza mu musolo nga batransferinga nga badda kyonna mukikola muntu mu nsi yonna nga bazza nga abanyonyola oluguudo lwatandika otalogaluta bagenda kubulira ani yazisayininga ani yayogera mwezi ani yabba ssente ani bonna nga mbakwata bulungi nga mbaleeta bulungi nnyo nga mututandikire kutwagala ssente zaffe muzize wano please bintu bitono nnyo si bingi nnyo bintu bitono nnyo Goloza Traore yasanga ssente nga zirya mu banka za gundi za Burkina Faso system yagenda implementing ampola yagenda implementing a system mpola ababinga badduka bavaamu era ssente bazizza nti muna Uganda yagala genda kuba kyo Saudi Arabia nti ye okay company ye wanti company ye nti ye ekisooka twetaga security y'omwana yo nti ye nti maximum omwendo soka milioni 3 ogenda okukola wakadama nti ye Vamali miezi 6 inogenda ku vacation nti ye ngensi zira bazikola okwate ku mwana kadama mukozesa ekizibu Saudi Arabia bonna basaba Saudi abali Uganda tebavaawo nga tanda Uganda ama ensi zimu zaateekawo garanti ku banansi baza bakuba ebyeyo kubanga babajjamu omusolo obeera asset ya ggwanga
Jobolaze yo nobera asset ya gwanga era embassy ekuvunanyizibwako batekeddwa okujja okunoonya wonna woba oli mu nsi ng'ofunye obuzibu. Golozachi abana ababera mu house bagane aba Philippine nga bafuna sente nyingi. Aba Philippine nga tebabazanyisa tebakola kubanga government zateekawo strategies of protecting abannansi baazo kuba bajja mu musolo. Ndikale kino ne afuna million 2 n'ekitundu ayina okufuna strictly. Ayina okukola hours bweziti ayina buli kimu nga kiri under the law ngira ki supervising wa embassy nga supervising abantu abo. Mujja tegera kye bayita obunnansi n'okwagala ensi yammwe. Kati Libya ne baenda bibiri kule bikanda bigala atamusajja badde abana bato tubitegeera. Byonna bisoboka, everything is possible because that is the government, a new government. Museveni kyatayagala. Ngokugende wero it's just option ng'omuntu agala nti ngindeko e Bulaaya. Tuyina golo tuyina buli kimu mukola open marketing ensi zijja kusuubula awo. Kale tugenze Congo okubba, kale tusoyo okubba. Tuba on behalf of Ugandans. Ngaze tuba zizimba malwaliro, zizimba nguudo, zizimba masomero. So sikuyamba bannansi. So sikuyamba Museveni ne family no. Ng'obubbi si mulimu nga n'omuntu akola obubbi nkonyo ng'aliko empewo waabwe kubanga ebyokola bijja kubeerawo. Lwaki bijja kubeera na kino kakikunyoro kitegeero lwaleero. Government epewe bezze. Yo kennyini egenda creating emirimu gitya. Buli district ejja kumanya district kyabugagga kye ekiriyo bali bayoki nti mu Busoga balungi bakulima kasoli na bikajjo nti nga bateekayo factory ezisobola okukola ebintu ebiva mu products z'ebusoga. Nga balina market mu East ne Central Africa kiba kitegeeza nti abalimi bafunye emirimu n'abaana ku bafunye emirimu nga buli district esobola okuwa accommodating abaana baayo nga tebasobola kugenda mu district ndala. Each district can accommodate its own citizens or locals kubanga mu creating amakolero mu nga teri mwana kuzunga simenyenze mu no abo mwaluwa ebiriyo biba malokola. Abo Busoga abo Bugisu abo Buganda buli kimu kyonna ekiriyo kibakola okufuna mu sente kubanga tuyina akatale tuyina numbers esobola okonshuminga ebintu ebyo nti kati tuli milioni 49 nti ye abalima pamba basobola okufumya pamba engoye ezikolebwa mu Uganda nti bannayuganda bakoze ne bambala engoye ezo nti ye kisoboka. Buli lunaku okyusa lugoye lupya ng'engoye ziri ku layisi teteta kagenda China gula ngoye bannayuganda benyini basobola ozeegulira. Bakugamba China esuubula byonooza ku China beesuubula esuubuza busuubuzi ekikola etya buli province mu China babekenga sure nti abantu bali mu province omwo bakozesa natural resources nga bayamba government okuliyetinga emirimu mu China omwo mwennyini surplus n'alyoka mu supply ebweru w'ensi ya China. Ekyo noleta mukimanyi temukimanyi ekyo temukimanyi. Kankuwa ekifaananyi kino mu dakiika emu onyiige bulungi nnyo. Ennyanja Lake Victoria ogiraba showazizayo okuba maapu yonna ku Lake Victoria under Uganda. Gwokimanyi nga gavumenti yateredde bulungi nga yakyuse tusobola okukola the most beautiful and expensive resorts nga zina fresh water ne fresh air nga tezimanya simisima pamujja simanyi ebintu ebiri Dubai byonna nga tezimanya beach ziri mu America nga just yo portion y'ennyanja yonna nga bwogira ne muzimbako ziwoteri ez'ebbeeyi ne muzimbako mwe mumanyi serezi okuva mu bintu ebyo nero okuba tulina abasiru bali wano batudde balooza nti bategeera. Buli mwa agenda kuzimba buli mwa ayagala kuzimba nosa omusajja azimba ennyumba ya bukakadde ka $1 ina abaana 3
Mukaba bakome video wede tusinkane ku Brenda banjagadde video wede mukaba bakome mwana.